Katonda sasira Uganda yo Embera jerimu dala minyo Bizibu bijinyo bili mu Uganda Choka tetumanyi bigwa odi waliwe kizibu chetufunye mu Uganda yafe gakinene mafuta gabuze ebeinelinnya choka tebwelinya teramukuka bizinesi zaffe nyigifudde olw'ebbula lino y'amafuta mutufuze bubi bannange mulimba ekonomi yaffe eriwutaka tubaniriza ku kituuto ky'olunaku olwaleero kino kya nnaku bannange miranga myerere kiri Uganda ekiri e Uganda gwe kiraba osirikire wolibe tobaako kyonyega yeffe ebizonto byammwe nga bwe mutulaba wano tuli bwabasatu tetulina ttabu okuleka kye tulaba mu ekonomi kye tulaba mu ggwanga bannange mukama asasire YouTube channel yaffe eyitibwa New Bizonto gendayo wakajali ng'ate ne Facebook page yaffe eyitibwa New Bizonto Comedy tusimbudde n'akakaliro kakano mukalye tukatandikidde wano bambi Uganda yaffe mukwano weeraba rest in peace Uganda otulumye nnyo bannange Uganda kitunuulira osirike ekiri mu Uganda kya mafuta kyokka empapula z'amawulire zoogera ku mafuta radio za Uganda zoogera ku mafuta TV za Uganda zoogera ku mafuta ne social media eyogera ku mafuta ebyaliwo mu biseera biri ku mirembe gy'amini ebya black market nakati bikomyewo wabadde tuli awo ku smartphone zaffe tulaba akatambi ng'abavuga ebimotoka ebinene eby'amafuta okuva mu Kenya babivuddemu bambi ne badde ebweru ne bagula emipiira kino gye basamba ne batandika okusamba awo tetukutegedde mbagambye nti nno abavuga trailer zino ezireeta amafuta okuyingira Uganda bazitadde ebbali ne bagula emipiira ne bafuna akafo we bayinza osambira ne batandika ozannya wulira bannange abavuga trailer zino batuwadde ensonga eyabaleetedde eddala okuva mu mmotoka bagula emipiira batandika ozannya batugambye nti nno okuyingira Uganda okuva mu Kenya basooka kukebera coronavirus n'olyoka oyingira mu ggwanga Uganda eddungi ennyo liti naye okukebera osooka sasula dollars nkaaga kubisaamu za wano ofuna emitwalo 26 mu za Uganda yaffe kati bw'oba oyingira ng'ovuga amafuta gano n'ebyamaguzi ebirala osasula ezo zonna n'olyoka oyingira oba n'ofuluma kati enkola eno ey'okebera abavuzi ye yaleese ettabu ne beetuuma wamu nga babakebera bakola mpola ddala abavuzi bangi babakebera batono abasinze olabika mu katambi kaneeno babadde b'amafuta nga basamba akapiira era ekyaddiridde mafuta kubula wonna mu ggwanga Uganda embeera n'etabuka otuuka ku Shell nga taaka nkalu ddala n'ogenda ku Mogasi nga nayo tewali n'ogenda ku gaazi nga mulimu amatono kyokka ng'ate ebbeeyi eri waggulu ddala abasinga obungi batunda mutwalo ate abalayisi batunda 8 kyekiri e Uganda kino kikambwe baaba abo baba boda bakaaba abatakisi bawoloma ababaasi bwe basinda abatuleera basobeddwa bannange Uganda buli omu agumye munne tutunulanga mbwa erwaziza ginnaayo buli omu atunula ng'ekyokola talina ye kati tunenyani ku nsonga eriwo kati tunenya covid oba gavumenti oba tunenye bantu bana abatambula baleke kuzunga batuule waka waabwe naye banaalya ki nga tebalina mmere abo bo tubaleke tebalina musango yadde ate ne covid naye tumunenye mpola kuba talina buzibu so covid kye kizibu nedda bassebo mulimba kati ekizibu ki ekizibu ekinene si nti nno covid ono wabula ekizibu gwe mululu omungi ennyo oguli ku bantu bano ate omungi ennyo tetugaana covid wali mu ggwanga era muli batuufu osooka obbakebera kyokka ebyembi ate mubasolooza kale n'ekyo si kibi mubasolooze ssente naye ate lwaki mubasolooza mpola mukozese obwangu mubate bayingire baleete amafuta emirimu gitambule kyokka Katonda mu butuufu oswaza yaswazizza abantu mu ggwanga Uganda mumbuze nti atya era tubuulire tumanye mu nsi ezaakuledda zirina enkola yaazo
nga ku buli kintu kibeera ne reserve okugeza mu America erina reserve bank eyamba ku zibbanka ezibeera mu nsi singa ziba zigudde nga sente zibuze bagenda mu banka eno eya reserve ne bajjayo sente batereza embeera kebeera nno mmere naye bagiterekamu nebeera mu byaji okwerinda si buti ne bagamba nti nno singa enjala egwa baddukira mu byaji ne bafunayo emmere ne beetaasa ekizibu kino ekyenjala bambi oba ne waneewaffe tulinawo ebyagi ekyo kyo simanyi tujja buuliriza tulabe naye era tetulina lwaki ogamba otyo nze kwesinziira okugamba nti nno tetulina byagi wano bitereka mmere nalabira ku covid bwe yali yakajja abantu baadaaga nga tebalina mmere abamu nno bambi baafa enjala yabatta bambi kati ku mafuta wano mu Uganda tubeera ne reserve we tukuumira amafuta abakugu baagambye nti mu nsi Uganda tulina tanka zaffe mwe tutereka amafuta singa gabeera gabuze tusena kwago abakugu bagamba tino tanka zino ezitereka amafuta ate nga mangi nnyo kati Uganda erina ekifo kyayo we bakuumira amafuta ekinene ddala kitereka amafuta obukadde bwa liita 30 beddu sate millions tubagambye nti nno mu reserve yaffe we tutereka amafuta tubeere ne reserve obukadde 3 nga zo zirinze amafuta we gabula nga tukwata ku gali agali mu tanka ag'okwekumisa baaba kati ekibuuzo kibuuze mukulu ate mumpe ansa bwe buuza kibuuzo ani akuuma tanka omubeera amafuta ani alina ebisumuluzo ebigulawo tanka ye ate alinda ki okugulawo tanka kubanga kati twetaaga amafuta ate nga tugalina mu tanka zaffe zino kati mugajjeeyo twetaasa embeera etabuse mutuyambe buyambi abakuuma tanka omubeera amafuta mutuwe ebisumuluzo tugulawo tanka bw'aba abirina taliiwo tumenye kufulu zino tutaase eggwanga bannange kiri bubi abeefudisi baavuddeyo eggulo ne bagamba nti nno mwami Bobi Wine abeeko kyayogera ku nsonga zino eno FDC egamba Bobi Wine asirise nnyo talinganga bo abeefudisi bakolangawo ko tuwaaka ne beekalakaasa kati Bobi Wine atudde asirise naye kati ate nabo batuleke Bobi Wine yagambye amafuta galinnya ebbeeyi oba yasolooza n'akeereyo abantu wali ensonga z'awano nnyingi ekisooka eri ku booda tolowooza nti abakolayo balina okukolayo ffe tuddira abaana baffe ne tubatwalawa ate nga baana baffe babaloodi ba kintu kati balina kukola mpola temujja kubooda tebamatwala ngaabamu ababaana bana teri kucunga teri kucunga nti ate yanguya ekyokubiri amafuta gogamba bagambako nti okay gavumenti sebo wano tulina reserve yaffe etereka miliyoni litres njagala ombuulire petrol station zaffe nga ffe gavumenti zeziri tetuyina ate zino zetulina zaani ziriwa reserve zogamba zino petrol station z'abasuubuzi reserve zogamba amafuta gasobola kubanga tugayina naye nga gamwe gaba gavumenti naye gasobola kuba nti tegalabika ekikulu ky'amafuta agali reserve tegabawo kuyamba mmwe nga mmwe abali mu kintu wabula gakuyamba ati kati olwobeera otumanyira kubanga emirimu giba gisanyalala egy'eggwanga okutwalira tolaba nti amafuta gabuze naye tuli kuzaayo baana ku masomero abazadde abamu babazayo wiiki eri abalala bakyabazayo kati takisi njagala otumanyira empola oyagala tugende nga tutoola amafuta gaffe aga reserve nga tugenda mu paaka empolakati mu reserve tulinamu amafuta agasobola okwera litres 30 obukadde litres obukadde 30 mukwateeko nga mumalira okwekulula anti mukola mwekulula bw'oba kiriba kiti bw'oba kyatumanyira kankubuulire mukola mwekulula kati ekongo tutwaleyo ki mu lutalo muki mafuta kati olutalo tukwalirako olutalo terutukwatako nga tulina abaana abadda ku masomero leero tulina abasawo abagenda ku ssomero leero tulina batichazi kankubuulire batichazi abagenda okusomesa abaana nedda oba bamanyi oba sibamanyi kati mulina kubaamu magezi mutegeere nkugamba kiri eki kimu gende wakiseka wekalakaso olabe emmamba wetuzitekamu amafuta